Wuno omusajja eyawasa abakazi enkaaga mu babiri asobeddwa akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo. Tamale Jr ayogedde bingi ku Eddy Kenzo. Eddy Kenzo ne Nyamutoro nabo balina mu maaso awo. Rema namakula mukazi wattu naye ate bimutwalidde mu palaso muyina mu maaso awo. Mugamba mutya, mwasibye mutya abantu bange? Kasubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suubiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell mesubanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suubiya News Extra. Nnyo ng'okusabirako mwina abalwadde abakosefukosefu tisabikisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde bajjanjaba endwadde zonna. Omusajja tomalako mu kisenge, omusulo ogukuluma ng'ogenda kufuka ofukafuka tomala oli eyo ofaanana bikadde. Guno omulembe gwakwekolako naye nga gwe maama olabika birala nnyo. Enamba y'essimu weziri awo bakubireko bagenda kubanga ate bakujjanjaba. Olina pressure, alusa, biki byonna bo babikolerako ddala era nga tulina ne Sheikh Ashraf Dembe onono nga musomi wa dduwa ye naye akola ku nsonga zonna oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi mukubireko naye agenda kubanga ate akulombera eddwa butereevu. Munange sigenda balwisa era nga mbatandise n'omusajja enwaŋŋuli oba eyakula n'awola ono nno nga yatujja enviiri ku mutwe oluvannyuma lw'okubitegeera nti buli mukazi gw'akwana amuwandiika mu kitabo era ne yeekwasa naye ekifaananyi okusobola obutamwerabira. Ayagala amenye likodi mu Uganda nti ng'omusajja eyasinga okuwasa abakyala abangi. Yagambye nti yakaganza abakyala abasoba mu binamu naye nga buno obudde be yawasa ayinawo nkaaga mu bana era ng'abakazi abo bonna yabazimbira buli mukazi ali muzigo. Naye olunaku lw'anaagendebwa omukyala tamulabula apaana wabula ye agenda bugezi nti ate ye mu maka ge kasookoleramu emize emibi okugeza ng'okubaliga n'oba nga tomuwuliriza mukwano ye akugoberawo nga w'olabawo. Kyokka muvubuka muto naye ate abakazi bakolagana munnange bakulaga nti bo tebalina luyombo lunabira ebintu biri mu Uganda era omusajja ayogera Luganda. Kale awo tuli gwoba okyetenda obwenzi ng'ate ofunayo kaliba munnange bwe tweyongerayo oba kuno kubaita okusookereza entalo. Pastor Bugingo yageze neyekwata ekifaananyi ng'ali wamu ne Dr. Jose Chameleone. Naye munnange waliyo omukyala buliyo n'ateekayo ka comment ako bulijjo nawolovu asinga Pastor Bugingo obukulu bannange. Awo nno tuli n'ateekawo RIP Karamagi naye nga bwekuzaako eno era ewa Palaso olunaku lw'ogiyo ku mutimbagano gwe ogwa Facebook yavuddeyo n'atutegeeza nti kimala akoyo okwekweka kati ayatudde nti awagira kibiina kya Nuupu netulowooza oba alimba oba byakusaaga. Naye munnange olunaku lwaleero yabukeezezza Mukokola nga yatuuse dda omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenda kubanga nkutuusako akatambi biki bye baayogedde na lwaki yasazeewo adde mu kibiina kya Nuupu aleke kino kyawagidde ebbanga n'ebbanga nga ne famire ye bawagira ekibiina ekirala ekya NRM. Ye lwaki yasazeewo n'adda mu kya Nuupu. Akatambi ogenda kubanga ate okeefunirako mu maaso. We were Sarako, and following this, my young brother, it never goes wrong. Yes, bro. We were the I appreciate everything you do. Like we need Molimogwafe. we were in a Chira government. This is not my thing. No, Molimogwafe. It's our job. It's our nation. We have to love it. I am fully ready to be remembered for something very important as a contribution. So, yeah, you have my support. NUP, my party has my support. 100. There we go. Let's There we go. go. There we go. Never gonna you can be very sure the Katolika will bless us with so much power in our voices. Yes. That power can be destructive or constructive. Yes. Never zawe Katonda nti mu generation yaffe tulirabe wamwano ina comfortable nga oli abuli majago batukamugolo ku Blind in a stove. Palaso ye bw'afulumya ekintu alabika munaye aba akitegeeza kuba yavuddeyo ejjo n'atutegeeza awo ne tulowooza nti oba asaaga naye munange mbanyumbiza ki olunaku lwaleero yabukeezezza nkukola bwezwi paka ate wa Kyagulanyi Ssentamu bannange naye nga wetuli abamu baagambye mbu kyaka ekyamunyiizizza engeri aliya ne skin smart yayingidde ebintu bya campaign
n'ebyala bingi naye nga bwe tweyongerayo ewa Honorable Nyamutoro munange omanyi omuntu kiba kirungi n'omusiima n'omuwa ebimuli bye nga akyali mulamu naye abamu balinda omuntu n'afa ne balyoka batwala ebimuli by'ebbeeyi ku makeesi naye nga tebikyalina bya mugaso nnyo kati nno omukyala ogolaba avuddeyo n'asiima Nyamutoro olw'ebirungi byakola n'ebirungi byonna byagezezzaako okuba ng'ali bumu ne Eddy Kenzo nga babituukako naye nga ye Sister Junior yeesibye dda ku famire ya Eddy Kenzo agamba mbu taata wa Kenzo yali muganda wa taata we omugenzi Tamale kiyakale buli muyimbi yalinga Eddy Kenzo naye tulina wano agayimbi kitaawo yali makanika naye ofuukidde ensi ekizibu tulina wano ebiyimbi byali biri makasooli n'ebyepankapanka kyokka bakenzo bo bakakkamu mulabye kye tubagamba bulijjo guys have you seen obukakkamu kye bukola Kenzo taata we w'amaanyi ne pulezidenti w'eggwanga amumanyi ne Kenzo mukakkamu kyokka tulina wano ebiyimbi binaku bizibu byali bisime bya ttooyi ebira byali biziika mirambo n'ebitufuukidde ekizibu bannange wali oddeko ti Kenzo alina gwe yakubye oba nti ewa Kenzo wafiiriddeyo omuntu bulijjo bye tubagamba guys be humble enensi abantu basirika kye bali tebakiraga Kenzo muntu mukakkamu man Kenzo keep it up my brother I was happy for you by the way Kenzo buli kyoyina mu nsi okigwana you deserve whatever you have lwa bukakkamu olwawo okulira Kenzo ng'ayomba era ndowooza omuntu eyali anyizizza ku Kenzo yali kino kipurinsipe ekifere ki Bobi Wine Kenzo yekka gwe yali akaabidde nga bw'ataamutima ku airport kyekyo kyokka kandi nali neebuuza Kenzo olwedde kino kipurinsipe tekirina bye kikugattako naye ng'obeera awo n'okaaba tebakimye nga Kenzo lwaki tabivaamu you are son of a big person in this country kati olaba nze Junior I'm big yes Junior I'm big naye temwagala kikkiriza nwanye nnyo n'abanaku to accept me taata wange omugenzi Tamale mirundi yali muganda wa kyefwali era tuli ba relative Kenzo if you don't know the family ezibaamu sente mwemba ekyensi yonna ekimani nze kasita ategeera nti famire yammwe eyina sente nange njibaamu ensi yonna ekimani when your family has money nange mba part of it yes bananze nako obwavu so Kenzo wama government kyeva yakulonda obeere president w'abayimbi nali neebuuza Uganda tebangako na president w'abayimbi n'amalako ebbanga Kenzo lyomazeeko kumbe government yabitegeka kati tukitegedde Kenzo lwaki mu bayimbi bonna gwe president era abantu bagamba Kenzo tajja kulwako oyo Kenzo bajja mujjako abayimbi bagezezzaako okuvunika Kenzo aganye kumbe amaanyi ogajja wa president omanyi mulimu omuntu nga ye yategeera ekintu ekiyitibwa omuthimbi ye Sister Junior agamba waalaba akasente famire mwasimba namwewuunya wano ekkololo ng'agenda yeefukamiira buli mugagga kyeyabakola okubakuba oluseke naye nga ye ne Eddy Kenzo mukwano oluseke yalutandise dda abamu batandise okugamba mbu kale banange abakazi beepakusa baleka ebintu bye batamanyi kati nga Rema namakula yali kamutabani w'omunene mulamba n'agenda mbuneeka dokita bannange naye nga byebyo munange bwe tweyongerayo ne MC10 ono emabega kawuziisewo nga bbiri baali bamusiba era byakyaka nnyo wano ku social media naye yamala n'avayo essolayo olunaku lumu n'avayo nga kigambibwa nti oyo omukyala yali yamuganzanga muganzi we kale mbufunze nga
beerya ebisiyaga kati omukyala yali alina omwana ndowooza munange MC10 alina bye yamusuubiza nga amukwana ate ndowooza ne bimala ne bimulemererwa omukyala bwe kusalawo n'amusiba ne munenga omanyi ebyomukwano bizibu omukazi yamala ne yeekuba mu mutima ne bamugyeyo kubanga yasulayo olunaku lumulokka naye nga bwenkongerayo olutalo do lubaluseewo wakati wa Ssenga Acid wamu ne Sheila Price obuzibu ke buvudde Sheila Price ku mwana wa Geoffrey Rutaya ono eyavaayo n'agamba nti taata tamutampeerera tampa school fees tandabirira ne wengezaako okumunoonya simulaba nange Sheila Price yavaayo n'agamba nti nedda oyo omwana abalimba taata we amuweera era ne school fees wa taamu eno yamusasula n'akola ki n'amala we twali tukyali awo nga ne taata we kennyini Geoffrey Rutaya nga naye aleese ekikakasa kati ye Ssenga Acid agamba nedda akawala kalimba akasheira akeesiba ku bayimbi biki n'ebirala nyera nga bwenjogerera buno obudde Sheila Price anyiza agamba kati kimala onvumidde ebbanga nkutwala ku abatali bapya wano ndowooza mujjukira bulungi Doniasiya bwe yanvuma buli lunaku namala kusituka ate bwe mba nsituse jjukira nze siswala kuwemula naye oyo mumunnyonnyole mu mugambe kati ekimala kati ate obuzibu bwe bwajja sinnamubulokinga omukyala namubulokinga naye ngenda okuba ndi awo era ka blackman neŋŋamba blackman ayina nnyina amwagala ng'obulamu bw'ensi atabonaabonako wadde naye mbagamba okumanya nga mmwe bantu mmwe blackman mumwagaza ki kyovula batayagala n'abantu because of you evil people n'olwekyo omukyala oyo mumunnyonnyole mumugambe wiiki eno ngenda kusituka ekyo nkibalayirira mumutaaginge mugende mumunnyonnyole mumugambe shira awo nno we tutuuse era nga ebintu kati bigenze mu kweroga Omutanzania Sheila Price ategeezezza Ssenga Acid nti munnange gwe togenda kuntwalira budde wabula kye nakola Donasiya naawe kyengenda okukola ngenda kuba nga nkutendako akatambi akatankudde oba akaviiddeko Sheila Price okunyiiga bwe yavudde okukola vidiyo eno ng'ate agiwuliriza Ssenga Acid then tweyongereyo n'agaleero amugambe nze ndi mu Tanzania munnange neerijjako kitono oba ate Ssenga Acid muki naye ng'akatambi we kali mu maaso awo nno yamusiibyeko olunaku lw'ejjo lulamba ayitibwa Sheila Price ajja n'agamba baana bange ab'obuwala alwanirira omwana ow'obuwala yavuddeyo nga isu y'ono omwana omanyi maada yesiba nnyo mu bayimbi wooloolo w'abayimbi ayagala nnyo okumwagala ayagala nnyo okumanyika era kyova olaba omuyimbi ow'erinnya wabeera n'omuswiba maada ajja kwefuula nga atakirabye amanyiira baneeno abayimbi abato but abaabo abakulu era kyova olaba yesiba ku bantu ogenda olaba yesibye ewa bebekulu ate Zuwena bw'otaligoba maada ewuwo olimbuulira yesiba manya baharuna mu biru yesiba ku ani ono musajja wa Nakayi Uncle Misachi papa Tai Marunga. She's not here. Okay, wait. I want to see what's up with this. Jangu wanini? Holiday. So Mada, yes, siba. Actually, me, if you ask me, Mada is a social climber. Mada is a social climber. Wandi kanti social climber aka alipira. Omuntu alipira abantu abalinako kuki kumanya. Wait, njagala mba playingireko ka video ka Mada. Yakoze e video 2. Okay. Okay. Kakati omwana ow'obuwala weebale nnyo okweyanza ddadiwa nange musooke mujje
Honorable bwe yabadde ayogera Geoffrey Lutaaya teyeeganye mwana we yagambye omwana oyo waabi wa muntu. Ulira amazi ulira layini just sookeddeko nange musooke mujje. Honorable bwe yabadde ayogera Geoffrey Lutaaya teyeeganye mwana we yagambye omwana oyo waabi wa muntu mbwe zange naye omwana oyo namukwata ne mutwala ku ssomero gye nasasula fiizi maama we n'agamba essomero eryo si lyagala n'amuleka ye gye yali asuubira nti omwana gy'ayagala ne maama we gy'ayagala omwana ne bamugoba yakuba omusomesa omusiru akakazi kano bannange nze nali mmanyi mbuno obukyalo obwo ntonotono ekyatwala omubiri at least ekyaleeta amagezi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 0701 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obadde okimanyi nti prostate gland bwezimba otandika okulumizibwa ng'ofuuyisa buli kaseera n'oluusi okufuuyisa omusulo ogulimu omusaayi. Kino kiri nnyo mu baami abakuze emyaka era nga kisobola okuviirako okufuna prostate cancer. Ebyo okubyewala kozesa prostate relax capsules ajjanjaba prostate gland nedda mu sayizi yayo entuufu olwo oba weewaza okufuna obulwadde obwo. Prostate relax capsules za butonde 100 ku 100 zikolebwa aba BF Suma zakakasibwa Pivot ku lwa UNBS. Prostate relax capsules zezikola ku ndwadde z'abaami ez'ekyama aziiza prostate gland okufunda oba okugaziwa. Prostate relax capsules zikuwonya okufukafuka buli kaseera era ziwonya n'endwadde endala ezikwata mu bifo by'abaami eby'ekyama. Buli mwami yeetaaga prostate relax capsules zikwongera ne ku maanyi g'omu kisenge. Zikolebwa aba BF Suma nga be bakolera ne pure and broken gonadama okwongeza CD4 n'asiba yingini y'omubiri gwo n'oba nga tolwalalwala.